kakube kukkirira magombe era siriterera mirembe. Ensonga y'okuziikula ebisigala bye yali omuyimbi wa Kadongo Kamo Prince Job Paul Kafeero esiikudde ababaka ba paalamenti emmeeme ne bavumirira endooliito ezisusse mu baana be yaleka. Ababaka bagamba nti ekigenda okumalawo embeera eno be basajja okuteeka mu buwandiika abaana bonna be bazadde ne bwe baba tebakoze ebiraamo abasigalawo nga bafudde bafune we batandikira. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kyotera Fortune Nantongo agambye nti abasajja basusse obutiitiizi nga bazaala abaana ebweru ate ne batya okubanjula awaka. Bw'obanga tozadde baana mu mukyalo omu n'otegeera nti olina abaana b'ozadde ewalala mu mukyalo omulala kiba kya bugunjufu n'ogenda okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'abaana obalaze ensi obanga wakiri olinako gw'ogambye nti bano abaana be bange ne tutakweka baana. Wabula Ali Kasiri Enganda mu Lyanyama omubaka wa Makindye East obuzibu obuli mu baana ba Kafeero abutadde ku byenfuna n'asaba abazadde okuteekateeka abaana baabwe mu kifo ky'okubategekera. Teri mulambo gwa muntu ayafa nga talina kyalese guyinza kuziikulwa kyekireeta ekyo. So ndowooza n'abazadde nga tetunnafa tugezeeko tuyite abaana baffe. Mulyanyama agamba nti ye takkiriza na byakukebera baana ndaga butonde nga ye buli gwe bamulaze nti mwana we ayaniriza bwaniriza. Nze ne bwongamba kati nga nfuluma nti ono omwana wo nga mugende bamutuuma erinnya aly'emmere kubanga sikinaamu kyenkirabamu. Lwaki nkebeza? Wano kyaliko Kenya baakebeza famire Katonda ziggwewo. Munnamateeka Luyimbazi Nalukoola era omubaka wa Kawempe North yeewuunyiza ensonga bwe zaatuuse okuziikula ebisigala bya Kafeero ng'ate ensonga zino yazirimu emabegako lwe zaatwalibwa mu kkooti era kkooti n'ekigaana. Nalukoola agamba nti yadde nga kyennyamiza okuziikula Kafeero naye omuntu yenna anaalemwa okugonjoola ensonga z'obusika bwe ng'akyali mulamu ensajja kuba tagirekedde ekyakusalawo okuggyako okumuziikula nga waliwo abatankana obuzaale. Ekimu ku ebyo ebitusobozesa okuwona embeteza emivuyo enkaayana ezijja oluvannyuma lw'okufa kwaffe kukola kiraamo. Ssentebe wa kabondo k'ababaka bava mu Buganda Robert Migadde Ndugwa era nga ye minisita omubeezi ow'ebyobuvubi alambisa abazadde okuza abaana baabwe mu ngeri ennambulukufu baleme kugojobanira maali ya busika. Ate okuteekateeka kitegeeza nti omwana afune ebyobugagga kuba nabeera bayinza obbirwane naye okuteekateeka omwana nti asobola okweyimirizaawo nga toliiwo. Kati abaana b'omugenzi Kafeero bo ettaka lye balabanga erinza okubajja mu bwavu bakola ki bwe balimu oba mu bizibu bye balimu. Migadde agamba nti ekiseera kituuse Uganda okufuna awaterekebwa sampo za DNA z'abannansi bonna nga kino kyakumalawo enkola ey'okuziikula abafu abaliko enkaayana. Nga olaba abannalo bwe babeera ne seed bank kakati ndowooza kyekiseera wabeerewo oba ne bank nti oleme bantu bonna baleme kuddamu kuziikulwa. Ebikolobero bye mwakola maka gange okwambula ne mumpemulira abaana. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Erinnya lyange baali fodde ayi taata nannyini byonna.